nga wendi bulungi nnyo bulamu sibulanko benkolera emirimu bandaba. Yeah, it's just that mbeera we nnina kubeera mu budde bwe nnina okubeerawo. Thank you. Kirungi nnyo kuba oba osiimiddwa emirimu gy'ozookola oba gy'okola, you know, it's a great honor and you know, I appreciate it. Kirungi nnyo. Brand abadde international for all these years. This is not the first time to find international nomination in Gayo. Twaliko za USA, you know, the UK, like toward the globally like that. So toward the nominations here and there like that globally. So it's not the first time, but this is also a big honor, you know. Okwanga and nominated more Africa Event Awards. Yeah. Now nominating for whatever cause. I know kubanga, you know, there's something that is outstanding. Yeah, so the chicham omuntu yenna gwe nominating them mwekyo kyonna kye nominating them, there must have been a reason lwaki okitegeera si buli omu twandibadde ffenna tuli omu, you know, naye lwaki munda mwoyo, so the specifics eziba ziriwaawo. Connection yasinza agigaba nga nange weyanzingwiridde bugwizi, but you know, I believe with hard work and you know, with hard work you achieve everything. So ndowooza just tulina kwongera mu maanyi, you know, nakwagala kyetukola. So the recognitions are there, you know, people are out there on the look, banoonya baku nominating, banoonya baku, you know, ku awarding like that. So yeah. No, I don't know why the media muchitunulideko nyecho tituwakana nko ne Roger. Me and Roger have been here for about 5 years now, and no, I don't think so. Kind of like that. You know, as an individual, or an event so as an individual. I never saw individual, but together we are a team. Yeah. It is Stuart and Roger, but individually, there is Migos, yeah, but there is Quavo on a solo project, there is Takeoff on a solo project like that. So these examples I've lived on, you know, very strong, very strong, very strong. We just, you know, sat down to strategize and separate priorities. Individually very busy. So, and also we started individually. We started solo. Yatandikanga ye nange titwatandika. Mwacha ukana nnyo nga bolambo Ready and Wizard. And they split. But if you start like, let's say, Mr. Semakula or Wane Joffrey, those are powerful individuals. But when they come together for a common cause, it's beautiful. So chitwale mutuli wetu. Yes, of course, many of them. No, not at all. Not at all. Era neighbor as okay in China getting nominated somewhere else. These people sit down on a committee like, I don't know when, you know, they sit down and they look through. They have representatives in these countries, you know, to find out who is doing what at a particular time. So I believe I'm one of the top people in this country, so I deserve this award, or I deserve this nomination. Yeah.
project zikendedde project tukyaziraba ate nga zajjiranga kumukumu bawaliwo nga time frame omwasangawo nti katute naye tuludde okulaba project yeah ekyo kituufu but fengaffe we believe in hard work, and hard work takes time, hard work for you to bring out something very beautiful or something that people will love for years. Ezo entono zemumanyi oba zemwakoma okuwulira era zezikyakola ki zezijjakuba reason because we took time, we took time okubanga okyawulira kiggwa leero wa 3 years okyawulira very well wa 5 years Sunday wa 4 years. It's amazing. I mean, those are the projects where we need to look out for. I caution all artists, take time. You don't have to do half-baked things. Why do you want me to produce today and jam for me? It doesn't make sense to us. So the time we have taken is good. So the time we would now flume at Flumio, I'm sure it will be worth it because even the Nizno Zemuina or Zemuademulida, we took time again. Ofunam depending on loyalties, engagements, sharing. But usually it's our cause. Faba tukira abayimbi betwagala okukola nabo ebiseera ebisinga ne tu appreciating ne tukola nabo, then like 70% are our rights, so it becomes our music. So that's how. Stuart oli icon era badije banje abakulabirako nnyo mabegako omwavayo ne mukola federation y'abadije era ne bakuwa obukulembeze n'abamu bagamba Peter yakozesebwa okuwa obukulembeze teyali ntuufu. Mwasinzira ku kyokubanga mwegabanya obukulembeze obwo era bwakya kumakya nga bwe nkugende tulowooza tusobola okutondawo engeri gy'okubanga tweyamba nga ffe badije ne tuleme kulinda oba kino kiva mu gavumenti oba kino kiva ki nga twagala kwekolamu omulimu ngaffe. For example, singa tukerenca ne tutondawo sako within ourselves nga ffe badije tugamba omanyi kati DJ X oba DJ like that afuna within this time, imagine ekyo portion eyo gy'oyinza okukwata nekyogikolamu nga kyawamu, then you also come back and give back small portions. So I think it's a good cause. Senga tu uniting anga ba DJ ne tuba kimu kituyambako nnyo ne tubanga kinyuma nnyo okubanga nange nzaye n'ekizimbe ng'ekyo oba club eyo gyenkolamu nga yange. So there's ideas, the futurist ideas zetwalowoozako fenga abamu of the heads, tugamba this needs to be the way. Lwaki mba nkolera for this amount of money when I can nsobola okubeera creator w'ekyo kyennyini kyenkolako. Yeah. Ebimu ku bisinga okunokolwayo era ebimu ku byogerwako nti lwaki ba DJ mukyagaanya okubanga amudevelopinga ye ego nti kati DJ nga Stuart toyinza kubeera wansi wa bukulembeze bwa DJ atalina linnya. Nsonga eyo ntuufu. Si ntuufu. Obukulembeze buba bukulembeze buva Katonda. Nzo kuva ddanga bankulira sikina kumutawana. However, obuzibu bujjira obumanyirivu kintu kikulu nnyo ne experience. Omuntu akulira ye yeyisa atya, azeewo example ki. Usually one of the examples z'otulamu okulaba nga ogamba oba ono atukulire oba ono kikyalaze okitegeera, but tekiriko myaka. Ensonga enkulu eriwo ya okubanga kyagaanya okubanga okuleka mwe badiji n'abayimbi bawansi saagala kuba nnyo bayimbi baffe, but I think they have tried. Tuvuddeyo akatono bafuna. Can't be very competitive, I repeat this. It's so quite so competitive compared to those people. Because industry away it's good 100% FSC. Was implemented, netted in place. You get what I'm saying? So
kati waliwo ebituli meeting ne budgets zibakozesa afford. So akatono kano ketuliko ketukyafiirako naye representative baffe ne government ng'etukwatiddeko, of course nebya future bijja kyuka kitegeera ng'osobola otuula ku table emu ne party ranking nga weight yenga naye kati kiri unfair, you know, because give a name of a big star gomanyi outside Uganda, outside East Africa, let's say, mostly, you know, bo bali ku copyright basis. Akitegeera ne waba atudde waka radio ne ku olimba he gets a token of appreciation. Akitegeera ne weba club ng'eyo music wali monetize bulungi nnyo ne weba yeah now I think we're on the road to akitegeera twamanya maybe in the beginning kyaliwo naye like oba twakisobola maaso something like that, but now we're into it. So kati tuli exposed nnyo tulabyeko, yeah, especially lockdown yatuyigiza bintu bingi nnyo. Abo abantu babeera for 2 years mu mayumba gaabwe, but they would still get money. We couldn't, you know, or the little we got was very little. So nga tesobola but these people, imagine for 2 years nga tewaliwo shows, but they are rich. So it copyright yakola kinene nnyo bwejja. Do you think it will have more harm than good? Naddala eri mmwe badijja abazannya ennyimba z'abayimbi. Kyogamba eyo mu nsi ezo eziri tebazannya ennyimba z'abayimbi. Bazannya. Ekyo kirina rocket science. DJ omulimu gwe kuzannya music. Oba muyimbi ki oba muyimbi, that's my work. Kiri known worldwide. So you still, but example gyenkulaga senga nkeera enkya nenkuba oluyimba lwa like Zulu terms oba any big artist gomanyi, you know, name a name. Now in Uganda, I'll give an example. Oluyimba luzannya mu clubs, it's big on radios, it's big on socials. That should be revenue for you everywhere. Caller tunes, imagining collecting a revenue yenna. You don't need to be on stage every day or every night. You don't need to be out. But now we have to be, or our artists have to be out there to outsource that come small, you know. Yeah? Money. But entities artists work so yeah, we are stakeholders in this business also. So it is important for us to work together. Bazita Africa Event Awards. Ghana, to be sure. I think Ghana, yeah. Because that's a job, nomination to Ajufunye Joe, but it's not quite well versed with it. But yes, there's no tourism, even the people vote. So how do you think Eddie Kenzo won? Or be, you know, what's about you know? Oh, but yeah, in a portion, just but also it comes back to the fans, to the crowd, you know. I think Balonda. Even names in award, I want Balonda. Yeah, category way. Stuart obaddeko mu nsi ennene ez'enjawulo nnyingi nnyo era n'okubeera ebinene events ennene mu nsi ez'enjawulo naye bagamba nti olemeddwa okujja kyolaba eyo oba mmwe abasinga babaddeyoko okujja kyemulaba eyo kizza wano e Uganda kyemulatinga wano e Uganda era mukyesigaliza mwekkanamu bane nga tugezezza awo empeera credit n'abo abatambudde abagezezzaako okuleeta kye balabye ekireeta eno kikopa eno
For example, if we have at least kati nga olaba ekyokola music ekyo twasooka kiraba mwezi ensi ez'ewabweru, but also shaping in an industry, how business needs to be done, kyekitaagisa okukola tuzze tubiraba ffe twegomba nnyo ate twaga nnyo okukola ekyo kyetulabye kitulowooza ekituufu. Yeah, so I think saagala kwogera about the future, but there's so much we want to change in this industry, yeah, that we think that is still lacking somewhere. Nga tulina ne copyright wejja, but there's so much we have tried to change. Yeah. Biggest challenges in single standards. Okusingira ddala singa government etuyamba ffe bannabitone ne implementing negiteeka in place like in action copyright okusingira ddala. You know why? Because nkwata example ya lockdown twa striving nnyo okuba nga tufuna ekyokulya nga emirimu gyaffe egy'obwa talent tegisasula kitegeera, naye kati bannaffe abalala mu nsi ezindi baafuna nnyo akalu yatwawaka kitegeera ate ebyabwe biri ku digital nnyo kati revenue agifuna bulungi nnyo, naye kireera gavumenti kyensaba maawo telecoms ku muwendo gwa internet, because you see internet naye ekola kinene webanga eri very affordable, I'm sure it is affordable now, naye bongere baseemuuko so that nga ne lemani ow'omukyalo bw'alaba oluyimba olwo so streaming like that, so it comes back kikomyawo collectively nekikwata revenue omuyimbi n'ofunamu oba n'osasula like that. Copyright, like nga bwe nkunyonnyodde, copyright was passed. Maybe just to clarify, I think it was passed. But Teddy in action. Yeah, thank you. In 2006, I think, I want to be corrected if I'm wrong. 2006, copyright was, implemented. But it's not in action, In action, I mean, clubs kwanga zisasula bannabitone. Radios kwanga zisasula bannabitone. See vice versa. Now, if I want my song to play on radio, kitu kidogo, Limbo rock Christmas every year. Look at do dominate because it's the season here, and that's money. Do we have that here? We don't. So, for example, so imagine after 4 years from now, revenue going by no kwanina. Well, wali, but there are obstacles nga wenkunyonyode. The internet, kitegeera. Bintu bingi nnyo sensitization abantu bangi nnyo tebamanyi. So many artists tebamanyi how to go about it, but senga ebyo bijja government n'esomesa awo ne bategeera omugaso gwa copyright kitegeera bajja funa mu bitone byabwe, bajja funa mu bi craft wabwe gwe bakola.
anti kati because tukyali awo naye imagine senga ebezze olowooza waliwo ayinza okulwanira ekyo tewali nedda gavumenti just enaba kwalininga bulungi naye nga senga ekeera enkya negijjako omukono copyright nenga tukitaddewo enforcement wete teri kudda mukuba lulimba kale olulimba luno olukubiddwa muzeeko kyemuzaako ewali abannabitone ajalabanga wanti go to the governments for anything, you know. But now, because it's a way, you know, for survival, bano yitwe tobanenya naye ng'era balwanira kiri ekisingira copyright. Mu Uganda in no order osokutwayo ennyimba nga ttaano zolowooza nti kati zino zeziwaniridde music industry ya Uganda in no order. Ekyo nga kizibu naye kyeyinza okugamba videos, yeah. But so many, you know, we still play Junction in Kate, Nampeera, like that. So there's good music. There's good music as well sustaining Uganda as a country. Let's take it. Yeah. Alimuchi? Yali mu management ya Nisha Bridget. Mchala mumanyi. Abasinga bamuyita no, tetawakanangako. Yeah. So yeah, ali under management ya Nisha. Nze kati nga era natandika ne manager mchala sibankona manager musajja for all these years etubaddewo era badde mchala. I think it is appropriate. How? You know, when you have different sex working together, it's understandable. There is less ego. You get? Together. To have a new skangana because oli muchala, you know, atali respected bulungi nyo. And now you know kumancho you know kola nga nabitone. So I think it blends in so well. Amagezi genyinza okusookera dde omuwa kwagala kyakola baba asazeewo kino kyagenda okubeera akyagale akifunemu obukugu obumanyirivu akole n'amaanyi genyinza okuwa ebyo okusingira ddala kati nganze ntya katonda anyambyeko nnyo okunkwatako wano ne wali so sinza mwerabira administer all abantu benna abatulaba amanyi bamukitwa Stuart yeah tumwerabira banominate nze mu award eza Africa Event Awards yeah mbadde nsaba munno nnyo kuba banominate nze nga best events DJ you know best events DJ abanga DJ owebivulu I think okusinga like that yeah but yeah it's a great honor and this award or this nomination it's for Uganda you know Stuart wajuangula kati ebe waka na nomination you know I mean we have done things people have appreciated abantu ne batukwatako ne batuyamba right now go to Wala muto ayimba bulungi nnyo ali ambitious bulungi
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Stuart Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti